You see, for us, in the NRA, we have a lot of power to do evil, to kill, big capacity to kill people. Emirundi mingi nzize mbagamba teri kintu kisinze kubanga kya bulabe eri amawanga ng'omukulembeze okukulembera n'asukka emyaka 10. Omukulembeze yenna kasita asukka emyaka 10 atandika kubanga yeerabanga w'amaanyi, atandika okwerabanga wa kitalo, atandika okuzimba empagi zazimba tezibeera ziyamba ggwanga, zibeera kubeera n'enywereza nte wano wendi okutuuka nga sivuddeewo. Baba bakoze ebikolobero ng'alaba talina jadda, atandika okuzimba empagi. Bw'amala okuzimba empagi ewaka w'abeera atandika okugaziya emikutu. Olunaku olwetugenda ova mu puroguramu eno ng'otegedde ani mulabe wa East Africa, ani mulabe wa Africa, kubanga mu bakulembeze abaliwo olwaleero waliwo mukulembeze nga mazima gali nti mulabe wa Africa dwakuba abantu tebanaba kirealizinga. Mu program gye nakola ku mukutu ogumanyiddwa nga Vic Exclusive nabagamba nti no bannakenya balina okweyamba ku William Ruto kubanga bayinza okuzimba ekintu eky'obulabe ekigenda okubeera mu East Africa wano. Munnayuganda munnange gwampuliriza era gy'osinzira okubeera ng'ongoberera olunaku olwaleero njagala owulire nkugambye tugenda kutunuulira tunagenda okuva mu puroguramu eno ng'otegedde kiki ekizibu kya East Africa kyekizibu kya Africa. Emboozi nzize mbagamba wano waliwo omuntu nga yafuuse ettabula era yenna ttabula mu buli kimu. Ampuliriza, njagala kubeera nga nkutegeeza nti alipoota ya UN eyafulumye yavuddeyo n'ekakasa nti nno General Museveni oba gavumenti ya Uganda esupportinga akabinja k'abayeekera aka M23, esupportinga akabinja k'abayeekera aka M23 era nga okusinziira ku ripooti eya UN egamba Uganda erina obuvunaanyizibwa ku bigenda maaso munda mu ggwanga erya Congo wamu n'eggwanga erya Rwanda. Bino mwami Museveni abadde ng'abyewakana n'eggwanga erya Rwanda, kakati UN emaze okukakasa. Tugenda kubeera nga tutuuka era nga tubitunuulira mu ngeri y'emu. Saagala weerabire gwe munnayuganda, njagala mbeere nga nkujjukiza emboozi eno nayo gitegeere bulungi nti nno mu mwaka gwa 1990 mu 1990s eggwanga erya Congo lyagenda mu ICC International Criminal Court ne liwaaba omusango nga liwaabira Uganda okutugumbula oba amagye ga Uganda okutugumbula bannansi ba Congo. Omusango guno bagenza okugumaliriza oba bagenda okugumaliriza nga Uganda egudde mu bbanja era bagiragira eriirire eggwanga erya Congo egiriirire miliyoni 325 eza dola miliyoni 325. Wulira ebbanja Uganda lyerimu era nekkiriza ne Uganda nekkiriza nesasula Congo. Tugenda kubeera nga tutuukawo mu ngeri ye munnayuganda munnanga mpuliriza, njagala kubeera nga nkwongerayo era otegeere nti oba oliawo wano mu East Africa waliwo omuntu oyeekwese naye ng'ekiruubirirwa kye gezaako kuwamba Africa n'okubeera ng'oba oliawo yalowooza wa kitalo. Naye bino byonna biva wali wentandikidde nti kyabulabe nnyo omukulembeze yenna mu ggwanga lyonna okulembera eggwanga n'asukka emyaka 10. Bw'asukka emyaka 10 aba takyakolera bantu, aba akolerera kwenyweza mu buyinza nakola empaya ye. Njagala kubeera ng'era nkuzaayo nkujjukiza omukutu ogumanyiddwa ng'ogwa soft power. Njagala kujjukiza nti nno omwezi gwali gwa Meeyi omwaka 2022 ennaku z'omwezi zaali 21. Palamenti y'eggwanga Uganda yagenda maaso n'okubeera nga approvinga billion 153 eri UPDF egende maaso n'okubeera nga oba oliawo eggusa emirimu gye yali ekola mu ggwanga erya Congo awamu ne Somalia. Munnayuganda munnange tugenda kubeera nga tutunuulira ensonga eno nga tugituukira ddala ku luwonzi osobole okuba ng'otegeera biki ebigenda maaso. Olunaku olwaleero ngambye kambakolera emboozi eno tunagenda okuvaawo nga gwe munnayuganda otegedde ani mulabe wa East Africa, ani mulabe wa Africa ate nga yeekwese. Mbaanirizaako baganda bange buli omu gy'asinziira
okubeera nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeera okubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Nate olunaku olwaleero butereevu nteredde bubya tusetule emboozi oba olyawo ze tubadde tutakolakola ku mukutu guno, wabula nga twongera okubeera nga tujjayo abamu abeefuula abalungi naye nga be babi, bwe butwa, be babulabe b'eggwanga oba kontinenti yaffe Africa abagivumaganya. Njagala kubeera nga ntandika bwe nti munzikirize ntandikireko munda mu ggwanga erya Somalia. Munnayuganda gwali eyampuliriza, njagala kubeera nga nkutegeeza n'amawulire amabi agagenda munda mu ggwanga erya Somalia ery'amagye gaffe aga UPDF. Ampuliriza, gye buvuddeko ennaku ziri bbiri, waliwo omukulu amanyiddwa nga Opio Owanyi, mwana ava mu disitulikiti eya Bushenyi ava mu Acholi sub-region side zeeyo, yabadde convoy commander owa Uganda, era babadde bava mu bitundu ebya Bufo, ne bagwa mu bayeekera nga bali wamu n'eggye erya ECN lyerya Somalia baganda bange, era bano bakubiddwa tanka ne bagifunya. Omuvubuka ono oba musajja mukulu ono amanyiddwa nga Opio Owanyi, convoy commander, yafiiriddewo. Mwana musirikale wa Uganda yafiiriddewo. Abaana bali mu kufiira eyo. Gye buvuddeko njagala kujjukiza nti paalamenti y'eggwanga Uganda tuddayo, njagala tubitegeere tusobole okuba nga tubimanya. Njagala kubeera nga gwe Munnayuganda ali eyo obaako ebintu by'omanyi oba olyawo omanye eggwanga lyo butya bwe liteekayo abaana ate ne ligenda abaana bafa n'ensimbi z'eggwanga zifa mu bitagasa ggwanga. Wuliriza, njagala kutegeeza nti paalamenti y'eggwanga Uganda mu paalamenti y'eggwanga Uganda mu mwaka 2022 yagenda mu maaso n'okubanga approving ensimbi obukadde 153 eri UPDF operations in DR Congo ne Karamoja wane Karamoja. Ensimbi zino bazitematema batya? Njagala owulirize. Bagenda maaso n'okubeera nga bategeeza nti no biliyoni 64 mu obukadde 5 zagenda butereevu nnyo muganda wange oba olyawo okufacilitatinga amagye ga UPDF. Actually biliyoni 52 zagenda kufacilitatinga amagye aga UPDF agali mu kulwanyisa akabinja akamanyiddwa nga ka Allied Democratic Forces ADF. Era nga kano baali bagamba nti kali munda mu bibinja oba munda mu ggwanga erya Congo. Era nga bagamba nti bano bagenda maaso n'okubeera nga bagatta, bagenda maaso n'okuba nga bagatta gye batuuma operation, bagenda maaso n'okubeera nga bagatta gye batuuma oba olyawo joint operation. Era nga bagamba eno yali egendereddemu okubeera nga kwegamba ekkakkanya ekwata akabinja kano akabayeekera aka Allied Democratic Forces. Era nga kino ekikwekweto muganda wange kyali kimanyiddwa nga Operation Shuja. Njagala kubeera nga nkwongerayo nkutegeeze nti ensimbi zino zagenda wano endala biliyoni 87 mu obukadde 5 zagenda oba zaspendingibwa ku Karamoja sub-region. Abasirikale abaali eyo mu operation era endala gye batuuma usalama kwanza wote. Era kiyinza okunnyonnyola nti ekinnyonnyola peace for all gye bagenda mu maaso n'okubeera nga bateeka ensimbi obuwumbi oba biliyoni 87 mu obukadde 5. Munnayuganda mpuliriza, wali batutegeezezza ensimbi obukadde 152 bwagenda bwe butyo nga bugenda busaasaanyizibwa, biliyoni 152 zasaasaanyizibwa bwe zityo. Mpuliriza, abaana ba Uganda gye buvuddeko mwabalaba nga bafa era baakubwa ndowooza omwaka oguwedde. Uganda abayeekera Somalia eyo bagittamu abaana be batugamba toba baali nga 5 naye nga twakizuula baali bangi okukamala. Kakati noono omuvubuka omuto Opio Owanyi era ng'ono abadde convoy commander ku kibinja oba olyawo
ekiri eyo mu ggwanga erya Congo. Abaana bano bafa naye ng'eggwanga terifunamu. Abaana bano bafa ng'eggwanga terina kye liganyulwamu, wabula balijjamu ensimbi nga ne gye bagenze ate oboolyawo gavumenti ebbayo nzibe. Abaana be basindika njagala kutegeeza Somalia bagobayo dda amagye ga Uganda oboolyawo n'amagye g'amawanga amalala mu East Africa. Nene we butuukidde olunaku olwaleero amagye gakyaliyo aga Uganda. Ekibinja kya Uganda ekisooka kyakomawo omwezi ogw'omukaaga, ekirala bagamba kirina kukomawo mu mwezi ogw'omwenda. Ndowooza biri ebibinja nga bisatu. Kakati abo abaana bafudde. Njagala tugende wano tutegeere emirundi mingi tuzze tuwulira nga bagamba nti oboolyawo Mwami Museveni ali munda mu ggwanga erya Congo. Era njagala kutandikira wano ku kigambo ky'aba M23. Najja wano ne mbagamba omwaka oguwedde ne mbagamba M23 ekolagana bulungi nnyo ne Mwami Museveni. Era nenzija ne mbagamba Mwami Museveni yeegaana M23 kyokka ate mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ye kennyini n'agikkiriza era ng'akkiririza mu byekola. Kati njagala owulire okusinziira ku information gye ngenda mu maaso n'okuba nga nfuna gwe wenna ampuliriza era gy'osinzira obeera ng'ongoberera omukutu oli ku DPTV Uganda. Information gye ngenda mu maaso n'okuba nga nfuna egamba bweti Uganda provided support to M23 rebels in DR Congo. UN report says, report ya UN yafulumye munna Uganda gwe wenna gy'oli ampuliriza egamba nti nno Uganda esupportinga bulungi nnyo akabinja k'abayeekera aka M23 akatigomya ebitundu by'e Congo. Njagala mujjukire bino byonna bye twogerako baganda baffe okuva e Congo bali mu kufa. Twatunuulira obutambi obwavaayo nga maama aweese omwana ku mugongo, maama baamufumisa ebiso, omwana ali ku mugongo naye maama yafudde, omusaayi gukulukuta. Abo baganda baffe bafiira bwereere. Era tubeere ntugamba ani ali emabega wa M23? Ani ali emabega wa M23? Eneetigomya yo gye batakwatako. Njagala kutegeeza M23 ng'okyagitunuulidde tuyina abayeekera ba ADF, Allied Democratic Forces, gye batugamba nti mukama waabwe baamukwata ali wano mu kkomera e Kampala, naye nga mukama waabwe ali mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Mukama waabwe awozesebwa mu kkooti civilian court, kyokka abaana ba NUP wano ewaka bawozesebwa mu kkooti martial, mu kkooti z'amagye. Oba ntegeerekeka? Kakati Jamiru Mukulu ye yali omukulu w'akabinja ka ADF, Allied Democratic Forces. Kakati bw'obanga otunuulira wano akabinja ka M23 kyokka ng'ate waliyo n'aka Joseph Kony. Waliwo obubinja busatu obutamanyiddwako ani abuli emabega. Wali aka Joseph Kony, wali aka M23, waliwo ne kano aka Joseph Kony. Ndowooza bali bakayita batya aka Joseph Kony sikerabira. Then tuyinawo eno M23 ne ADF eya Jamiru Mukulu. Oba okitegeera abo bonna nga bagenda mu maaso n'okubeera ng'oboolyawo bali awo Kony tebamukwatanga. Jamiru Mukulu ali wano mu kkomera naye nkugambye awozesebwa mu kkooti z'abantu ba bulijjo, civilian court. Kyokka ate abaana ba Nuupu nga bwe nkugambye bo bali mu kkooti martial. Gwe baakwatanga alina n'akabinja kalamba era bagamba kakyatigomya abantu, ali mu kkooti za bulijjo. Njagala oboolyawo tutunulire n'eno ensonga naye tugigaziye. Abaffe Kony yalema okwata ani Kony? Mu ngeri y'emu aba M23 bebaani? Ani ali emabega? Ripooti ya UN egamba bweti nti abantu abali emabega w'akabinja kano Batusi nkiddemu, the Tusi lead M23 label have been winging a fresh mashini yange ebyuma byange tebikyankalana wano, ebyuma by'abazungu malufuna story nebadde edduse wano. Bagamba nti nno akabinja k'Abatuusi ke kagenda maaso n'okubanga kakulembera, akabinja k'Abatuusi akabayeekera ka M23 ke kakulembera bano. Era nga batugamba nti nno mu mwaka gwa 2022
ekongo eyo kagenda maaso n'okubanga katugumbula n'okutta abantu. Uganda egamba nti nno obaolyawo bino ebyafulumiziddwa ekitongole ekya UN oba abafulumiza bano aba UN bye bayogedde, Uganda egamba tetubiina mu mukono. Ripooti eno yafulumye lunaku lwa Mande, lwe lunaku olwajjo, egamba tebirinamu mukono Uganda. Wabula ng'okusinziira ku bino balaga nti akabinja akoperatingira eyo mu Eastern Democratic Republic of Congo, United Nations ku ripooti yayo egamba nti butereevu nnyo kekuusa ku Uganda. Butereevu nnyo Uganda ekamanyiiko era kafasilitatingibwa Uganda era kateekebwamu ensimbi Uganda n'eggwanga erya Congo. Tugende maaso. Naye nkugambye bano bagenda maaso n'okubeera nga kano akabinja obaolyawo katugumbula abantu mu ggwanga erya Congo ne katta bannaffe, katta Baganda, kubanga Congo, Uganda, Rwanda, Burundi abo bali awo Baganda baffe, naye bateereddwa mu katu nti bano abasajja abagendayo okuruutinga okubba bagenze maaso n'okubeera nga babamalako emirembe Baganda baffe okuva mu Congo. Wallahi owulira amaziga nga gakuyitamu, abaana bava e Congo ne bajja wano e Uganda naye nga balese bazadde baabwe bafu, balese bazadde baabwe baafa n'abamu nga banoonyezebwa. Bwe batuuka e Uganda nakyo nga tekimala ne balyoka balinnya ne bawaŋŋanguka ne bagenda mu mawanga. Bangi bali mu America, abalala bali eyo bali Canada, abalala bali Germany, bali eyo Bungereza, Abakongo bali eyo babonaabona bayita mu mbeera etali ki, naye ng'ensi yaabwe y'emu ku nsi ezisinga eby'obugagga mu nsi yonna. Ensi yaabwe y'emu ku nsi ezisinga eby'obugagga mu nsi yonna. Kitwale nga Uganda. Uganda tulina buli kya bugagga naye tuli baavu. Baganda baffe bagenda mu Bwakadaama, bali eyo muzire Germany, bali Switzerland, abamu beetaaga na kudda waka ne buli we balowooza okudda ewaka watali kye bagenda kukola, watali kye bagenda kulya, bawunzika bakkakkanye ne bagamba waaye nkuze mu myaka ne kannekkakkanye. Kaŋŋume mbeere eno ku muzira, mbeere ku mawanga naye nga nsobola okuweereza abantu bange ekyokulya. Eyo ensi bw'etyo weeri. Njagala tugende mu ripooti ya Uganda, njagala tugende mu ripooti obaolyawo Uganda we bagisingisiza omusango okuliyirira Congo obulindo n'obulindo bwa ssente. Njagala owulire eri bweti, njagala kubeera nga njibasomera mutegeere kyekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Gwe wenna ali eyo etandika bweti nagijje ku mukutu gwa Al Jazeera. Uganda pays first installment of $325 million war reparations to DR Congo. Era ngano batugamba nti the International Court of Justice, the International Court, kooti eyensi yonna kwegamba etakabanira obwenkanya, yagenda maaso n'okubanga eragira eggwanga lya Uganda likwate obulindo bw'ensimbi obuli mu bukadde 325 obwa dola bweti eriyirire eggwanga erya Congo. Eriyirira zaaki? Njagala owulirize otegeere eggwanga lyo. Mu mwaka gwa 1990 oba mu 1990s ey'emabega, Uganda ng'erina eggwanga erya Rwanda balumba ne bagenda maaso n'okubeera nga batta famire z'Abakongo, ne bagenda maaso n'okubeera nga batta abantu munda mu ggwanga erya Congo. Muganda wange ali eyo. Era wano okusinziira wano wensoma bagamba Uganda has paid 65 million in the first installment of the $325 million. Bagamba nti nno Uganda yakakwatako ensimbi obukadde 65 obwa dola. Ezo sente bazijja Munnayuganda, bazijja Munnayuganda nga basasula gye bakola ebikolobero. Bo bennyini batta Abakongo naye kakati bazijja mu Munnayuganda gwe atamanyi ne bye babba babikolamu ki, ne bagenda maaso n'okubanga balirya. Baliwa sente ezasookera ddala obukadde 65 eza dola nga baziriyirira eri banneiba baffe aba Democratic Republic of Congo DRC nga compensation for loss accused by wars in the 1990s when Uganda troops
occupied Congolese territory. Wuliriza wano nti bano baali baliyirira ensimbi olwaloosi gye baakozesa oluvannyuma lw'olutalo lwe batwala mu ggwanga erya Congo. Babaliyirira olw'okubeera nga batta abantu baabwe, era baliyirira ki? Famire z'Abakongo baganda baffe zirina okubeera nga ziriyirirwa, ziweebwa ensimbi. Dwaki? Kubanga bazirumba ewaabwe ne bagenda mu maaso n'okubeera nga batta abantu baabwe. Compensation, kati eno si compensation, ndowooza ye compensation. Ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakuwandikira bwe bakugamba it's true we have paid. Wano gavumenti ya Uganda eyogera nti kituufu ddala tosasudde first installment. Finance minister spokesman amanyiddwa nga Apollo Muhinda bwatyo bwe yayogera lwali lunaku lwa Mande, n'agamba nti tusasudde ssente ezisooka era tuzisasudde ng'ennaku z'omwezi lumu Septemba 2022. Ndowooza bwe kiri Septemba lumu. Yes. N'agenda mu maaso n'okuba nga agattako agamba okusinziira wano, n'ayongera mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti UN yagenda mu maaso n'okuba nga obaolyawo eboggola namu, yagenda mu maaso n'okubeera nga eboggola namu mu nsonga zino Uganda okusasula DR Congo. Omwogezi w'eggwanga erya Congo mu kiseera ekyo simanyi oba kati yakyaliko, the DRC government spokesperson Patrick Muyaya confirmed da yakakasa nti kituufu sente ezisooka the first of the 5 installment had been received. Sente ezisooka ziri ze batugambye waggulu sente mmeka? Obukadde 65 obwa dola. Kubaku balabalamu awo obala obukadde 65 obwa dola ziba sente mmeka? Kakati wano spokesman wa gavumenti eggwanga erya Congo amanyiddwa nga Patrick Muyaya mu biseera ebyo yavaayo n'akonfaminga. Wano aboogerezeganya be batya? Nkugambye wano waggulu omwogezi wa gavumenti ya Uganda amanyiddwa nga oba yali amanyiddwa nga Apollo Muhindo yavaayo n'ategeeza nti sente ezisooka tuziwaddeyo era tuziwaddeyo Septemba nga lumu. Wano omwogezi wa gavumenti y'eggwanga erya Congo agamba tuzirisiivinze sente ezisoose kwegyo emigogo 5 egirina okujja, era nga lwe bakugamba in case first brought against kwegamba omusango guno gwaleetebwa mu kooti mu 1999. Bino babikola 1990s ey'emabega. 1999 DR Congo ekwata omusango egutwala mu International Court of Justice ICJ. Okitegeera ng'egamba Uganda ebaliyirire, era Congo yali egamba yeetaaga 11 billion reparations for the death, looting and general economic damage. Egamba nti Congo egamba nti yali ayagala Uganda egiriyirire 11 billion ku bantu beyatta, okubbibwake bwabbibwa looting, era nga bagamba ne general economic damage n'ebyo bye baakosa ebyenkulaakulana oba ebyenfuna by'eggwanga ebya Congo. Zeze ensonga ziyatwalayo in case bagamba nti in a case first brought against Uganda in 1999, DR asked the International Court of Justice ICJ to compel Uganda to pay it $11 billion as reparations for the death, looting and general economic damage accused by Uganda's military. Okitegedde bino bivunaanibwa gavumenti ya Uganda nti oba olyawo Congo bwe yali ewaaba mu 1999 yali ewaabira Uganda egende maaso n'okuba nga egiriyirira okubattira abantu, okubba ebintu byabwe n'okubeera ng'ekonya ebyenkulaakulana n'ebyenfuna bya Congo. Oba mukitegeera bulungi, njagala kubeera nga mbongerayo nkulaga Uganda then nzije nkutuukire ku mulamwa gwe nasoose okugamba lwaki omuntu ateekeddwa kubeera ng'oba olyawo afuga eggwanga okusukka emyaka 10. Ngenda kukulaga obulabe bwe kirimu, tugenda kutuukawo.
era njagala kubeera nga nkutegeeza nti kooti y'ensi yonna ng'eyita mu United Nations highest court ruled guno omusango yagusala mu 2005 ruled in 2005 that Uganda had violated international law by occupying parts of Eastern DRC, that is Eastern DRC, and supporting other armed group during a conflict. Bagamba wano nti gavumenti ya Uganda yonga yenyigiddemu eyina n'obubinja obulala bwe ya supporting ebbali emabega ogenda maaso n'okubeera nga buchunya n'okulumbagana eggwanga erya Congo okutta abantu okuruutinga n'okubeera nga bakakkanya ebyenfuna byayo. Era ano nga bakugamba nti mu mwaka wakati wa 1988 kutuuka mu 2023 oba okitegeera. So kakati wano bwe tutuuka mu 2015 we bagenda maaso n'okubanga oba oliawo DR Congo egamba nti kino kisusse bakwate ku nsimbi zaffe basobole okubeera nga batusasula. Kale nno muganda wange bwe bityo njagadde kulaga nkujjeeyo nga nkulaga oba oliawo wawe ngenda ebyo byonna mbikuwadde. Nkulaze nti palamenti y'eggwanga Uganda mwaka gwa 2022 yakwata ensimbi eziri mu bukadde 152 eza dola. Then ne tujja ne tutunuulira ensimbi Congo zebanja Uganda ensimbi eziri mu bukadde 325 eza dola. Ezo zonna sente za muwa musoro eziri ziweebwayo bagende bakole ebikolobero mu DR mu Congo ne mawanga nga Somalia. Bannayuganda amagye ga Uganda gafiirayo mu bitagasa naye nga abasajja bagenze kola bino betuwulidde wano oba oliawo ebyabavunaanibwa eggwanga erya Congo omuli okuruutinga omuli okutta abantu mu mawanga ago n'okubeera nga oba oliawo bagenda maaso n'okudamejinga enkonome y'amawanga ago bye baba bagenze okukola. Just like recent bwe twalabye nga basindika amagye n'ennyonyi mu ggwanga erya Congo abasajja ne tubabuuza mugenda kukolayo ki nga bagamba ffe tutwala bimotoka tugenda balimira nguudo ne tubabuuza abaaye enguudo muzirima wakati mu nsozi we mwagala okubeera nga mulima ne bagamba nedda. Abakongo bagamba muve mu nsi yaffe. Abakongo bannansi bagamba muve mu nsi yaffe. Gavumenti ya Uganda egamba tetujja kuvaayo tulina okumaliriza missioni zaffe. Okola otya enguudo mu mawanga gabali nga newo zikulemye. Bannansi mubanyigiriza Abakongo badduse ensi yaabwe ate mwokyupayingako bitundu byokka ebirimu eby'obugagga. Okusinziira ku wano wenna kusomedde ku gundi ya M23 bagamba nti nno gavumenti ya Uganda Mwami Museveni agiteekamu ensimbi esobole okubeera nga oba oliawo egenda maaso n'okulya ettundutundu eddene ku by'obugagga bya Congo era ng'ebitundu ebisinga babyefunza. Kakati wano banona batwala ebimotoka ebirima enguudo nga bategeeza bagenda kulimira Congo nguudo. Bwe batuuka e Congo tubabuuza baganda baffe mugenda kulimira Congo nguudo ewammwe nga temwazirima kale tubiteeke ebbali naye nga mulima mu nsozi eziri mu bbanga. Olwo nga bamaze okitegeera munda mu nsozi omwo mwe muli bye beetaaga gold n'ebiringa ebyo. So muganda wange gwali eyo kiki kye njagala okuleetako wano okitegeere. Nyinza okuba nga emboozi eno ewanvuye ne tugyetaaga okugitegeera. Uganda ng'eri mu kukozesa ensimbi y'omusolo. Uganda ng'eyina ebbanja erimu ku likyasinza obunene mu byafaayo bya Uganda nti twewola ssente naye nga twewola tusasula amabanja twewola tusasula amabanja. Bannansi ne musigala nga mweryankuta ne babanyunyunta nga mudduka genda mitala w'amayanja. Njagala tutegeere kino. Nagambye nga ntandika nti teri kintu kibi nga mukulembeze kufuga kusukka myaka 10. Wuliriza, General Yoweri Kaguta Museveni ali mu myaka 38. Omukulu amanyiddwa oba yali amanyiddwa kati mugenzi nga General Kama Eri Muammar Gaddafi yafa akulukuse eggwanga erya Libya emyaka bufukunya.
naye bino bye bibi ebituukawo nti omukulembeze bw'abeera mu buyinza n'afuna ekisanja ekisooka abeera aweereza abantu ebiseera ebisinga ajja ng'azze kukola buweereza bw'ajja n'afuna ekisanja ekyokubiri nakyo awo nga tannaba kumanya nnyo nyinza kunywera ntya amagye ngakoze ntya okubeera nga ngezza nkoze ntya okubeera nga gawulira nze egyo emyaka 10 tasobola bikoleramu ebyo na kuzimba mpagi mu ggwanga kubeera ng'alifufuggaza naye buli we mumuwa omukisa n'ayingira emyaka 15 atandika okwenyweza atandika okubeera nga yenyweza mu buyinza okwenyweza mu buyinza kimutandika omulowoozesa nti wa kitalo n'antagambwako atandika okubeera nga abaali abasirikale abalungi naye nga tebamuwulira abo bwe batafa bagibwamu ne bawummuzibwa batandika okubeera nga mulabawo okuttibwa kw'abasirikale abo abatakkiririza mu kyagamba kubanga mumuwadde omukisa okubeera nga asukka ebisanja ebyo atandika okwerimineetinga abo abali threat gy'ali abayinza okubeera nga bamugambako naye mukulu ekisanja oyiseewo eggwanga constitution olinga agiyingirira abo batandika okuba nga bava mu kkubo lye abajjamu bwe mutabuuka mangu ensi atandika ogirya atuuka ekiseera obukulembeze nga takyali mukulembeze n'atamiira butamiire n'atuuka ng'okutta kyangu eri ye n'atuuka nga bannansi takyayagala pawaazi zaabwe kubanga azimbye empagi mu magye abamu abatamuwulirangamu afunye obudde obumala obbajjamu abo abatasobola kubeera nga bamutegeera afunye obudde obubamanya abo ab'omululu naye n'abamanya naga kati ono wadde nandimusse naye bwemuteeka nasobola okusirika n'alya oba okitegedde kati mumuwa obudde okuzimba n'okwetegereza baani abanaamugonderanga ye kano erimu amagadafi nti ebiseera bye yamala nga ye pulezidenti wa libya yatuuka ekiseera ne yeewulira nga eryanyi lingi asobola okubeera nga kakkanya amawanga ga afurika gonna ne gamuvunnamira ku ttaka nga sente azirina aziwezezza ng'ebyokulwanyisa bye yeetaaga abirina abiwezezza n'atuuka ekiseera nga yeeraba teri muntu asobola muwunyamu kakati wano mu east africa kino nze nkibagamba tulinawo mwami Museveni olwaliro takyalina kyasobola kukolera gwe muntu kuba talina kyakwetaaza akimanyi bulungi nti akalulu kosike kamuteeka mu buyinza maanyi ge yava ku levo egamba nti abantu banandaba batya yava ku levo egamba nti n'abantu bajja kundaba batya banaawulira batya bazadde bange banampita olwedde baafa n'atuuka kussa nga mukyala we yanaamugambako olwedde amaze okuwa omwana w'ekirowoozo nti naawe osobola okufuuka omukulembeze oba omufuzi kakale atuuka ekiseera nga bye mumugamba si byaliko akoze ebikolobero bingi bwe yali ajja mu buyinza yayiwa omusaayi mungi ayinako ebyabakadogo be yalwanyisa nga tebanneetuuka mu myaka misango gye giri eyo mu ICC International Criminal Court n'atuuka ekiseera nga ye ng'omuntu amazima amatuufu gali nti ye takyasobola kontrolingibwa nga ne bwe munaakola mutya akozesa maanyi tasobola kuva mu buyinza ng'ali drunk ku buyinza kakati mu Uganda njagala otunuulire mwami Museveni olwaleero ebirowoozo bye byakufuga East Africa kyova olaba emyaka gye mumuwadde mmwe bannayuganda emingi yeegazaanye mu ntebe yammwe atandise okuzimba nti bw'otunuulira Rwanda yatwalayo Kagame n'otunuulira Sudaani teri asobola mwogerako n'ojja n'otunuulira wano munda mu ggwanga erya Kenya William Ruto byakola mubiraba era ngamba abanna Kenya muteekeddwa okubeera nga mukakasa William Ruto guno omwaka bwajja ekisanja kya 2027 temumuzza agenda kumera ng'ejjembe eriri e Uganda bino mbibagamba kubanga William Ruto alabika alina akatabo k'omusajja kasoma naye byasoma notes nfu za kuvunza ggwanga William Ruto yandisigadde ku nnono katudde ku mulamwa omulamwa guli nti olunaku olwaleero bwe tutunuulira mbadde nkugamba ku mwami Museveni nti bwe tugenda mu ggwanga erya Tanzania waliyo Pombe Magufuli
Pome Magufuli okuva we yafa tutunulya Samia Suluhu akyalina byakola kuba twamulabye ng'aleeta ne electronic train okitegeera akyalina byakola naye amagezi amangi oluusi gamuweebwa wano twanimulaba naye ng'oba oliawo afuuse omuzibu. Bwe tujja munda mu ggwanga erya Congo terina kyakusalawo kubanga yeetooloddwa Rwanda ekomandingibwa Museveni n'omukulu Kagame. Bano bonna batamiivu ba byabufuzi, bonna tebakyali bakulembeze, batamiivu ba byabufuzi kubanga beerabanga ba Katonda, beerabanga ba imoto, beerabanga abantu abatagenda kuvaawo. Kyova olaba ne be bakulembera nabo abawagira ebibiina byabwe tebatya kukola bive kubanga bakimanyi teri agenda bakwatako. Omukulu yeetaaga numbers. Kale nno mpunzika kino nga nkugamba Uganda eri mu kusasula ggwanga lya Congo naye ate nga tevuddeeyo kubanga abalala bakyafa. Kati Uganda yajjayo obwenyi neteekayo bano ba M23 ADF Allied Democratic Forces ne tugenda kuba naba simanya Joseph Kony talabika webuuza kulembera kabinja kaba M23 nakugambye nti abo be batuusi. Then ne tujja ne tutunuulira eyakwatibwa kuba ADF Jamiru Mukulu era nkugambye nti ali wano ne yali abicepere mu kkomera kubanga wozesebwa mu kooti za bulijjo civilian court. Ne nkugamba abanuupu oba oliawo abakwatibwa n'ebyambalo ebyefaanaanyiriza si ebyambalo by'amagye wabula ebyefaanaanyiriza bali mu court martial kooti z'amagye. So njagala kunzika nga mbagamba buli ggwanga lyonna eriri mu Africa oba mu nsi yonna mwewalenga nnyo omufuzi yenna ogenda mu maaso n'okufuga okusukka emyaka 10 oyo aba takyali mukulembeze kiba kifuuse kyeneena. Omuntu yenna bw'akwatanga ekkubo n'afuga ne mumuwa ekisanja n'akimalako n'abasaba ekirala n'akimalako n'ajja mu kirala kabeere member of parliament afuuka butwa. Genda example yiyo gwe tunuulira Mpuuga NUP bwe yagezaako okubeera ng'egamba nti twamendinge constitution yaffe okitegeera term limits zibeerewo nti omuntu yenna mu kibiina bw'obeera mu position gy'olimu we okwegamba tukuwa ebisanja 2 eyo yenkola entuufu. Ebisanja 2 is enough ku muntu eyajja okuweereza. Atajja kuweereza otaba mu mativu naye yajja okuweereza abeera mu mativu. Kale nno beebo era walaba abakuba emimiro be Mathias Mpuuga bamaze emyaka 15 mu parliament akyaluwana ne bwe yeetaaga kuwaayo omwana muwaayo ku lwa position eyo n'ebintu ebirala bingi bye tujja okubeera nga oba oliawo tugenda mu maaso n'okubeera nga tuwongerezaako awamu n'okubeera nga tuwuliziganya mu ngeri emu oba endala. Njagala kubeera nga mbateera wano mbeebaze nti mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde okutuuka we tumalidde. Omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajjime abaddewo okakasa nti nkuweereza programu ey'olunaku olwaleero. Tubadde tusaatuukiddeko mu bigambo ebinene ebyo tetutera bikola tukola bisookerwako batwagadde tulandulire ku bigere tubeeko bye tubawa n'okutegeera abafuzi n'abakulembeze bwe mulina mu East Africa ne mu Africa obubi n'obulungi bwe bali. Kale nno byebyo naye nga omuntu asinze okwonoona eggwanga oba East Africa eno njagala okwogera nga sikirumamu ye General Museveni okwewaŋŋamya mbuyinza emyaka emingi atuuse ekiseera ne yeewuliranga ali untouchable, awuliranga atagenda kuvaawo imoto, yawuliranga buli kimu akisobola mu nsi, yeewuliranga eryanyi ekiwago kimuwaga, alaba nga East Africa asobola bulungi nnyo okubeera nga agifuga. Omulabe wa East Africa nga bwe yagamba mbu ng'Abaganda buli wawulira agamba nti ng'Abaganda ng'omanya mulabe wa East Africa ye mulabe wa Africa yonna. Nede weebuuza kati Buganda yali ekwataganirawa n'ebya East Africa oba Africa. Kale nno ye kennyini bwe buzibu. Ayagala okusoma ku mawulire genkuwadde aga ssente za approvingibwa Parliament obukadde biliyoni 153 osobola okugenda ku mukutu ogumanyiddwa nga soft power rather
soft power esobola okubeera ng'ekuwa amawulire gano mu ngeri emu ayagala okumanya amawulire aga UN ge yafulumiza ku ripooti eno gye nkuwadde eraga nti Uganda oba oliawo yemu ku abo osobola okgenda ku mikutu egy'enjawulo. Daily Monitor egalina, Al Jazeera egalina, Africa Special egalina, then ne East Africa egalina, France 24 egalina, emikutu egy'enjawulo osobola okubeera ng'onoonyako Al Jazeera kwengajje. Then wobanga ogenze okunoonya ku Uganda ensimbi ze yaliyirira eggwanga erya Congo ng'oyagala kubyesomerako bitegeere, genda ku mukutu gwa Al Jazeera then osobola okuba nga weesomera ku nsonga zino nga bwe zitambula. Ayagala okumanya ebisingawo, genda osseemu Uganda pays first installment of 325 million war reparations to DRC. Kyoba ojjuzaamu Uganda pays first installment of $325 million war reparations to DR Congo. Ojja kubeera nga amawulire gano naawe ogeesomera bulungi wamma ogaggwennyalwe ne byesobodde kubanga nkugamba kubanga nkunokolerayo bikulu ate nga n'abasirikale ba Uganda bakyagenda mu maaso n'okuba nga bafa mu ggwanga erya Somalia newankubadde Somalia yabagamba dda muveeyo era amawanga nga Kenya gajjayo dda abantu baago, amawanga ag'enjawulo gajjayo dda abantu baago, abaffe bakyaliyo era abaana bakyafa. Opiyo Wanyi ye yafudde, yakubiddwa bomu yabadde mu motoka tanka eri Hamadi yakubiddwa era n'afa n'abasirikale ba ECN basatu okuli komanda wa CN naye yafudde, babadde bava Bufo saidi zeeyo. Convoy commander owa Uganda Opiyo Wanyi yafudde, mwana munna-Uganda bulungi nnyo era ava Mwakyoli eri waggulu Mwakyoli, yafudde mu luseregende lw'emmotoka 5 eyiye gye baakubye. Si mawulire malungi, tusaasira famire ye, kyesimanyi oba yategedde ti omwana waabwe yasobodde okubeera ng'afiira mu mbeera eno kubanga tugajje buziba, si mangu ga kuzuula. Tojja kusanga radio egakuwe, tojja kusanga TV egakuwe era togenda galaba ku